Allahu Akbar. Omwogezi wa Salafu e Masaka Sheikh Mustafa Kasuli wabadde mu kusala kwa Eid al-Fitr mu Nnyinda wanjakira gavumenti n'abalalo bagambye nti singa tekikolebwa mu bwangu ebikolwa byekuusa okukwata abakazi byakweyongera. Kasuli ategeeza nti abalalo naddala mu kitundu ky'e Masaka beeyongera buli olukya nga n'abasinga bava mu kwesa ebiragala kyokka nga gye bakomye okweyongera n'okutulugunya abakazi. Ategeeza nti ekisaana mu kiseera kino kuba kuba eddagala eribamalamu amaanyi g'ekisajja. Atwaziza omukyala mu nsi nakazadde w'eggwanga ab'ebitiibwa mbasaba meseki yange olwaleero gavumenti mutuyambe mutwale abaluzi bateekwa okubeera bajjanjabibwe bwe mutuwala abalemye mubakuba empiso ezibatta amaanyi g'ekisajja oluvannyuma lw'omwezi gw'Abamalala abooluganda tetunyiiga ne tusukka ekikomo abooluganda tetunyiiga tuba ku mbeera y'amasala y'azalamu abooluganda tetukola obusungu bwonna tebulagidde. Okuvaako erukaya Imam Badru Lwasajja akulemedde okusala Eid ku muzikiti gwa Mariam akalatidde abasiraamu okweyisa nga babadde mu kisiibo n'abagamba nti okwenyonyoza tekukoma mwezi gwa Ramadhaani mwokka. Naye tubanga tukumaze batugwa Allah kuzo wange njamwe tuberenga tutya Allah tabaraka wa taala n'oluvannyuma lwa Ramadhaani. Ate ku muzikiti gw'e Kabale Bugonzi Sheikh Issa Mbazira ngono w'ekiwayi ky'e Kampala mukadde akubiriza abasiraamu nti ebyengera by'ekisiibo kubifuna obulungi nga bagenze mu maaso n'okweyisa obulungi. Ab'embeera abasiiringa bwe muzozifuna olwaleero wayuaqibu lfatirin era agenda okubonereza abantu abalidde emmere emisana mu kisiibo. Allahu akbar, Katonda munene. Bano ab'e Kabale Bugonzi beeyawuddemu nga bakkiriza mu bukulembeze bw'ekibuli obwa Supreme Mufti bo basalidde mu kiddala ekyetundubaali. Yo enkuba ekedde okutonnya egootanyiza okusala Eid al-Fitr mu kibuga eky'Iganga ng'okusala kubadde ku kiseewo eky'Iganga Municipal Council. Okusala kuno tekujjumbidde olw'enkuba eno era Sheikh Muhammad Mugaddi akalatidde abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi nga bwe kubadde mu kisiibo. Nga tuli mu training yakwetendeka engeri ki gye tunaakola emirimu emirungi era buli atuuse ku lunaku lwa Eid tegeeza nti akwalifayinze amaze okusoma yabita emisomo egy'okutraining ey'okwogera amazima gye tujeeze. Yoye Kayonga Sheikh Kasim Nsubuga agambye nti balemeseddwa okuddukanya amasomero agasomesa eddiini y'obusiraamu mu Kayonga olw'ensonga nti poliisi ezeegaggala ng'ekisaanidde kwe kubayamba okulaba nga gaddisibwa obujja. Babawadde abasajja abatali basiraamu olubagambako nga beefuna oyaye abange tebali muzannyo abasajja mubawadde kikyonoonya esimba n'obaddeko nazo n'obeera nazo kikyokyanoonya mu duniya mu baga nti omwana wa Haji Gundi nga bwafaanana ebiviiri abisi byonna bikkiridde nga bwafa tosobola namugambako bali abagenda omukugambirako seeka ŋŋambirako nze namukuzaalira. Erugaze Sheikh Abdul Kinene alawudde abavubuka abasiraamu abawala n'abalenzi okumya okwambala obe naddala engoye ezitoobola eddiini yaabwe. Mubeere nga musigala mu bukaayi obulungi, mubeere nga musigala mu bukaayi obulungi. Abavubuka abadde bambala lekeya okubanga empale zigenda kugwa ne mubanga mbadde muvudde mu mpale ezo bannange mwambale bulungi kubanga obusiraamu bulamira omuntu okukola empisa ennungi. Bo abasiraamu ab'emiti n'olumaliriza okusala ne basonda ebintu ebikalu ne babitwalira abasibe mu kkomera ery'ekitalya bakulemeddwa mu kiikalu na Swaibu era nga abasibe bakkiriziddwa okwambala amakanzu n'entalabuusi ne basala Eid. Omuntu oyinza okubeera ng'otuukiriza emirimu gy'abakulu b'ekkomera n'olema okubeera ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwakulagira obw'essola tolaba nti oba weeryazamanyiza.